Abasirikale, abamaje, aba UPDF, aba police, beba sindika ewa president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumweziza okufuluma mu nnyumba n'okumusibira mu nju ewaka abo bakeeredde anti abaliro esiridde okulagajalira ku mulimu basumagira president Kyagulanyi n'abatolokako ate kati afunvubidde okujjako gavumenti ya General Kaguta Museveni. Poliisi egamba nti waliwo olukwe lunene oluzuuliddwa olwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okujjako gavumenti ya Museveni mu period eno we yatolokedde okuva ewaka era nga bonna abali ku jjute kagenda kubajjuutuka era nti kati bayongeddemu security y'amaanyi era nti banoonya Kyagulanyi wonna wasangibwa bamuzeeyo waka nga talina kujjako gavumenti ya Museveni mbu naye mawulire ge balina Kyagulanyi ayagala kujjako gavumenti ya Museveni omwaka guno nga situna kutuuka mu mwezi gwa kutaano. N'olwekyo bagamba balina okumwanguyira nga tannasuula gavumenti ya mukama waabwe basobole okumulemesa era y'ensonga lwaki bali ewakaawe mbu era tebagenda kuvaawo ne wakano Dr. Kizza Besigye tebagenda kuvaawo ne wa Road Mayor Yasukwaku tebagenda kuvaawo kubanga mbu baagala kukozesa period eno okujjawo gavumenti ya Museveni ate nga Kyagulanyi yakikulembeddemu mbu era beebuuza Kyagulanyi yayiseewo okufuluma ewaka bamunoonyanga mpiso yonna gy'ali mbu akyebuze akyekwese naye bagenda kumunoonya yonna gy'ali bamuzze ewaka bamusibirewo paka bwe banaamanya nti enteekateeka z'okujjawo gavumenti ya Museveni azivuddeko tekyaziriko olwo balyoke bave ewakaawe mbu naye bagenda kubeerawo paka Kyagulanyi lwanaavaamu ekirowoozo ky'okujjawo gavumenti ya Museveni kine bw'anaaba nga akyalina ekirowoozo ky'okujjako Museveni tebagenda kuva wakaawe kuba bo tebaagala Museveni aveeko. Bino nno President Kyagulanyi abasekeredde n'abagamba mu musaaga anti olwaleero abakunkumulidde essaala luva okwaya wali mu kkanisa oba mu church wabadde mu kusaba olunaku olwaleero Kawempe wasabidde era father n'amusabira okutebuka abalabe be era ayongere okukola mu nkola eya kapa okuyita ku basirikale era naye n'agamba nti agenda kukola obukodyo bwonna bwakozesa okulanga bano abatebuka ate mukama waali tewali kigenda kulema. Kansoke nkuwe emboozi eno ate tutambule tugende mu maaso. Nga ab'ebyokwerinda bakyagumbye mu maka g'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuli pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yaliko pulezidenti w'ekibiina ki FDC litayadikano Dr. Kizza Besigye ne Road Mayor wa Kampala Ssaalongo Lukwago era nga bano tebakkirizibwa kufuluma mu maka gaabwe okuva lwe baggalirwa ku lwokuna lwa sabbiiti eno bwe bali bateekateeka okwetaba mu nteekateeka zaabwe ez'okusimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olunaku lwajjo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubye poliisi ekimooni n'atolokayo n'ayingira ekibuga era yasimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'e Katwe mu Kampala era akadde kano tekinnamanyika oba Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okudda mu maka ge oluvannyuma lw'okutolokayo olunaku lw'eggulo. Ababuuza nti aliwa wali ali safe kyemulina okutegeera. Wetutuukidde mu maka ga Road Mayor ewa Kaliga mu Lubaga tusanze ab'ebyokwerinda bakyakiisa emmotoka yaabwe ku kikomera kye era mu kwogerako naye atubulidde ku mbeera gy'awangaliramu akadde kano. Embeera nammwe mugyerabiddeko. In fact kye baakoze olunaku lwajjo kwe kwongera na RPC yennyini najja luli wabaddewo DPC w'e Nateete asiiba wano asulawo wano DPC wodi Kampala naye ng'abeera wano emisana jo katonangwere mu Bulago DPC omulamba. Lukwago agamba nti newankubadde buli omu asibiddwa mu maka ge naye bawuliziganya bulungi era ng'enteekateeka zaabwe zonna ze balangira gye buvuddeko zitambula bulungi nga bakwongera okuzitambuza nga bwe baziteekateeka. Enteekateeka zigenda mu maaso era njagala obbakakasa mu mbeera yonna tujja kubaayo. Njagala okutegeeza bannaffe bano abali ku geeti ne bannaabwe abaabasindisi ku Mande tuliyiganga oba tutya tujja kubeerayo. Lukwago wabula alabudde abatwala ebyokwerinda mu ggwanga okukomya okulinnyirira eddembe lyabwe era singa tebakikomya essaawa yonna bakwekubira endulu mu mbuga z'amateeka. Tukoordinatinga buli kimu. Tulina balooya abalala abakola omulimu gwe era buli kimu kigenda mu maaso mugenda kukiraba ku ssaawa yayo entuufu. So lwakuba nti tuli mu weekend kizibu nnyo okubaako kye bakolawo naye bano balaba kubanga balabika si baakugenda buli lukya bakola ekiraga nti
bakyaliwo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Baseekezi Ssenyonyi atubudde nti oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutoloka mu maka ge ebyokwerinda byongedde okunywezebwa emagere mu maka ge era mpaawo omuntu n'omu akkirizibwa kuyingira wuwe. Bayongedde ddala okudeployinga emirundi ng'esatu deployment gye babadde bataddeyo nti ate n'ababaddeyo nga bakuuma lwe yabaddeyo n'abatolokako nti bali mu buzibu kubanga basudde step. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango ku lwokuna lwa ssabbiiti eno yategeeza nga bwe batagenda kuseetula kigere kuva mu maka g'abannabyabufuzi bano okutuusa nga bamaze okukakasa nti enteekateeka zaabwe ze baalangirira bazisazizzaamu. Tukolerera kusinziira ku abakeesi baffe aba intelligence. Singa banatuwa intelligence anti kati tewali security threat, tewali obuzibu, tujja kuvaayo. Naye nga tukyalina kawunga tujja kubeerayo. Kyokka Lukwago agamba nti enteekateeka ze babadde nazo ziyimiriziddwamu basobole okukungubagira. Ndowooza owulira embeera bw'etyo bw'eri mu ggwanga Uganda banoonya omuntu omu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye yabatebuse ye yatambuddemu tebajja kumufuna beerimba buli kimu bagenda kukikola naye nga ye yatebuse. Kyemmanyi kye bali mu kubaza babaza bamusanzeewa era ke banaamusangako ewantu bamwe ne bamugwikiriza bwe vuba bagenda kumuvumbagira bamuvuge bamutwale waka n'ekiyinza okuba nga kizibu kubanga Kyagulanyi agenda okutambula abanga ya mugezi nnyo nga yategedde dda wagenda okuyita wanawa wali watya era aggukirawa era afulumirawa. So bajja kulowooza nti bagezigezi naye nga tekijja kubakolera kubanga Kyagulanyi ye yabaleseewo bakole magezi malala. Kyagulanyi bino agenda kubikola paka kuwuliza Museveni bubi ate paka nga gavumenti ya General Kaguta Museveni evuddeko. Kati nno abantu batutte ewaka ewa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bali mu kukuumawo babawadde technology w'amaanyi omunene okusobola okulaba mbu balemesa baketta n'okulaba entambula za Kyagulanyi n'okuzuulawo wayinza okuba nga weyayise. Bwewetegereza abasajja abali emagere wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waliwo abalina gaalubindi ze bambadde nenga gaalubindi ezo kamera kati gwe atakimanyi ozo ga musajja yambadde gaalubindi nenga kamera ze bambadde ku maaso gaabwe ziketta ziraba wide ziraba kinene nnyo ate era ziraba ebintu bingi gwe tasobola kulaba na maaso go. So bazitaddeko okusobola okulaba yayiseewa ayinza okuba yayiseewa era ababaza abambadde ezo kamera bali waggulu ku bikomera bali waggulu babawanise ku mmotoka waggulu okulaba nno kamera ziraba kuba zo zirengera wala. Ngenda mubalaga wano omusajja ajja ngenda kumukulaga omulabe baweereddwa kamera ez'enjawulo ezo kamera nno ziba za bbeeyi mukko gaalubindi ezo ebaako flash ebaako memory wetereka ebifaananyi byekwata era nga biba byabakesi nnyo. Kati bo balowooza mbu tukyali mu basiru bali abatamanyi biki bigenda mu maaso mu nsi mbu bajja kuleetawo abakesi babambaze kamera nga gaalubindi mbusigere nga tuli baddofe naye ate bino byonna Kyagulanyi yabadde abimanyi era bagenda basindika nga abalaba n'agamba leero nno bano balowooza nze bampita fala era ddala yabaleka nga abadaawa kubanga bo yabasookayo ebyo byonna Kyagulanyi yasooka okwambala ezo kamera za gaalubindi era nabalagako ddala ebifaana omutunire omusajja oyo eyo si gaalubindi eyo kamera oyo omusajja gwolaba ali mu bitooke eyo si gaalubindi gyayambadde kamera. Olaba wano nga ogenda ku matu wanene awo waliwo flash waliwo memory card eno kamera eno amaaso bigalaba byetereka mu memory card ne bigenda ne babijjamu ne batandika okuketta yayiseewa okusinziira kamera yo byeraba kuba amaaso g'omuntu gayinza obutalaba ebintu ebimu naye ate kamera tesobola kusubwa kintu n'ekimu. Oyinza okuyita ku kintu nga tokirabye n'amaaso go wabula ogenda okukebera vidiyo gye wakutte nga tokirabamu n'ogamba kino kyabadde luddawa okwetegereza nga ddala weekiri. So kamera ziba ziraba nnyo gwe kyotasobola kulaba. Kati bagezaho okulaba nga bazuula wa Kyagulanyi amaze okuba nga yayise be basajja abo omulaba ono mukesi ezo gaalubindi kulaba ayambadde gaalubindi naye nga kamera gyataddeko naye ali yefudde bize alowooza mbuno tebakimanyi mbuno zino kamera zayambadde
naye nga bino byonna bijja kuggwa ono Katemba waabwe ajja kuggwa ene nsito abasookayo bakulu oyinza okuza muli ba security mbuno mwambala nnyo galubindi eza kamera ez'abakesi mulowooze mbu tetubimanyi no tubimanyi tubitegeera nnyo n'okubasinga so Kyagulanyi bino yabasookayo kuba yasooka wano kwambala galubindi zino bano nga tebannaba kumutegeera nga video yonna nagikolako dda emabega nga mbatemeratemera mu galubindi za Kyagulanyi zayambala ziraba kyenkanaki bano bangako bajja ne idea nebagamba kyoga waliwo galubindi ezikola kino ne bazinoonyako naye nga zeezo ye ayambadde alowooza abantu baddofe bafala tebabitegeera mbu ayambadde gago ayambadde sanigago nengeyo kamera era buli kimu akiraba bulungi nnyo yayinza obutouch grasping mangu naye nga kigenda direct ku card eza galubindi eyo kamera eyo spy camera kale byebyo bebasajja abakambwe kati bataddewa President Kyagulanyi okusobola oketta embeera nga bwetambula naye nga yabalekayo kati ne bwe munaakette waka balowooza bo baloota nti Kyagulanyi bw'amala okutambula eno emisana ekiraddayo kati bataddewo nnyo security okulaba nga balawuna olaba buli kanyomero ka kikomera nga bakalawuna balowooza bo bw'amala okutambula eno addayo ewaka bo we baloota mbaddayo n'asula ewaka kati ku makya n'akera n'avaayo kyova olaba balawuna bataddewo ababede bataddewo abanene babuuza naye omusajja ono yayisewa naye eggaayo ono yayisewa kati balawuna buli kanyomero buli kikomera we kiyita newekidda n'ebyabalemye okutegeera kubanga Kyagulanyi mulalamu si yooli gwe mwali mumanyi ate era si byebiri ebyaluli bye mwalootangako wabula ono muntu mulala nnyo omusajja mulala nnyo era nga mujja kumufiiringa mpola mpola mujja kumutegeera Kyagulanyi omutuufu yaani jo ku Monday yiganga balangirira era kigenda kubeerayo yenkya yiganga president akyali bwe president kasita abaawo ebirala ne bitabaawo akandokita siza basi ne banabeera ku simu naye nga president waali efe wetuli naye ng'okukalakasa kukyagenda mu maaso okusimba ebitooke kukyagenda mu maaso paka kuwuliza Mwami Museveni bubi panga enguudo zaffe bazikoze ate era n'okwekalakasa okubanja baganda baffe abali mu makomera abali mu buwambe nawo kukyagenda mu maaso paka nga batuwadde abantu baffe akabakole batya ffe tukyabanja abantu baffe era tubaagala era byonna bajja kubikola naye tebajja kusurvivinga tebajja kumalako nabyo kubanga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bano abeesobolera bafuba bakola bingi kino na kino okulaba nti bamufuna naye tebagenda kumufuna ate Katonda tugenze n'abasabira essaala babongoote era babongoose ebigambo bigenda kwongera okubasobako ne banayongeza deployment yenkana etya ne banakola deployment ekomawa tebakyayinza kumalako na president wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kale byebyo nno ebiri emagere ebiri mu ggwanga Uganda okukalakasa kukyagenda mu maaso ale president wano nga tumulina ffe eno bamwanayinki kiba kitegeeza kitu kigenda mulaala era Munnayuganda yongera okumanya nti buvunaanyizibwa bwe okwekalakaasa okutereeza eggwanga Uganda Mukama Katonda abankuumire bataayi mweraba